kintwalidde ebbanga okweggyako ebisago bye mbadde nnina wamu nekko ku mutima gwange okumala ebbanga lya myaka 7 naye ekyamazima nkizudde nti misinga abaana bange misinga okubeera nabo naddala Isaac Bugingo omusajja wattu atalina nakyamanyi wadde ekitono kubanga ye bino byatuukawo nga muto ddala era n'essaawa ya leero alabika abuuza taata. Emyaka 7 mbadde musabira buli lunaku era nina enteekateeka ze nnyingi ez'okkulaakulana kwe bw'aliba akuze. Amanya muzikwa Alhaji Abdunnoor Mnyamishafi Kulwanga ogamba otya munywanyi kansulenti enkuyege zikyakubira enduulu tubirabira gwe wenna munna Dubai munna Saudi Arabia munna Qatar munna Oman munna Abu Dhabi tuteese program yankuba kyeyo emboozi yankuba kyeyo wano ku Fik Media tukubire ku namba esimu noti 783 359 tusobole okwogera ffenna ate otuweeko story yo oba giteeke ku WhatsApp eyo otuwe ku mboozi yo tugigabane ne bannayuganda. Emboozi ya Pastor Aloysius Bugingo ekyamazima ekutte abantu omubabiro jukira nti ono yasobodde bw'atyo okutonnyeza amaziga wali ku kituuti olunaku lwa Sunday yabadde ng'ali ku House of Prayer Ministries wali ewaayise. Abaana bange bonna bw'ati ebigambo bino Pastor Aloysius Bugingo yasobodde okubeera ng'abyogera nti abaana bange bonna omuli Doreen Gift Bugingo, Winnie Treasure Bugingo wamu ne Jennifer Blessed Bugingo mbasonyiye era kino nkyogedde sikakiddwa era nkijje ku ntobo ya mutima gwange era nammwe ngenda tandika okubasabira nga bwe nzize nsabira muto wammwe era gwe nsabidde emyaka 7 mirambirira wadde badde sirina access emutuukako. Emyaka 7 nga sibalaba mingi naye engeri gye mumanyi awo okunsanga mujje mundabeko bwe muba muzze leero ekiro ne we munajja enkya nja kuba nze omwo kubasinga okuba abasanyufu mu nsi eno. Nudde nga nnina akazito ku mutima gwange naye kati nga kazito ako nkwetikkudde kubanga njagala okugenda mu ggulu. Pastor Aloysius Bugingo yasabye abantu bonna okusonyiwaŋŋana era n'okusonyiwa abo ababa bakolako ebikyamu. Ayongeddeyo n'agamba nti neesunga okulaba abaana bange nga bazze okundabako ne we luba lwa leero oba ekiro oba enkya nja kuba musanyufu. Mukimanye nti oluggi luggule mmwe bamulindwa ye Pastor Aloysius Bugingo ng'awerekeddwako endigazi amaziga g'abayiseemu era ddala kizudde nti agaasaaka ge gattula era n'ebiddawo tebyenkanankana enkanjumbe temala nju. Shafi Kulwanga atemanyi bifa ku mwoyo gwa munne enkumbi afulumya 2 ffe wano ku Fik Media tumaze ebbanga nga tulondola ebituuka ku bannyinaffe ne baganda baffe abagenda okuba ekyeyo mu mawanga g'Abawarabu wamu n'ensi ez'ebweru era ne tulaba biki ebibatuukako okwewala embeera y'ekyatta omwami Nakimanya nga bakubuuza nti lwaki tewayogera. Management ya Fik Media etaddewo programu empya emboozi ya nkuba kyeyo egenda okubeerawo ku YouTube channel ya Fik Media buli lwa Monday essaawa 4 ez'ekiro nga bannyinaffe ne baganda baffe batubuulira obulamu n'embeera gye bayita mu nsi zino nga tukozesa enkola eya video call. Tusaba gwe wenna ayagala okuwayaamu naffe okutubuulira embeera gy'oyitamu otukubire oba otusindikire message ya WhatsApp ku namba esimu noti 783 35 6952 tusobole okukola enteekateeka ennungi anti ekitali kyogere kizimba ku mwoyo. Programu eno tugireese osanga abakulembera banafaayo kubanga tukimanyi nti basuulayo dda ogwa naggamba era ne bannyinaffe ne baganda baffe abaagala okugenda mu nsi ezo bagende nga beetegese.